ani ali emabega ga revenge ene ani yagikulembera revenge ene abachwezi be bagikulembera ebyo Museveni byeyita nti muchwezi Museveni alimba abachwezi bamuyigga nkiddemu abachwezi bayiga Museveni era tugenda kuyimirira accounts nya nga zonna nazijjemu zino ekirooto kino naye we natuddawo n'embiraba nga ndabira ddala kyekyo abachwezi nabadde nina genda mu Western Uganda si mu Buganda ewaffe gye banzaala okitegeera ekintu ekyo abachwezi be bali mu kuwolera ku Museveni lwaki njagala mujjukire okujja kwa Museveni kuno abachwezi tebamukkiriza obugabe bwa Nkole bwamu rejectinga tebwamuwa support era ne yasimba okuwa MP bwawagirani Sam Kahamba kuteesa tebwawagira Museveni era ne mu nsiko abachwezi obugabe bwa Nkole tebwakkiriziganya na Museveni ensonga lwaki olutawo yalulwanira mu Buganda era Museveni ono amala okuwamba obugabe bwe yasooka okusaanyaawo obwo bwakabaka spirit world bwali bwa abachwezi Ankole Kingdom yasaanyaawo bwakabaka obugabe bwa Nkole Museveni yabusaanyaawo okitegeera nga yeebuzaabuza akamafurejinga okitegeera ekintu ekyo wasaanyaawo obugabe naye nabagambye obugabe buno bwali bwa Ruhinda ye yatandika obugabe buno Ruhinda muchwezi okitegeera ekintu kino naye ate tulaba nti n'ababiito bano ensonga eno ebakwatako lwaki ababiito bano abava mu Isingoma Lukidi Mpuga ne Kato Kintu nabo baana ba muchwezi bayinawo kakakwate wakati wandakula ne taata wa Isingoma Lukidi Mpuga weekali okitegeera era batugamba Museveni olumala okuwamba bwati yasaanyaawo obugabe bwa Nkole Museveni yasaanyaawo embuga z'abachwezi yazisaanyaawo era the first wandering spirit nga Museveni ono amaze okuwamba Entebbe baali bachwezi abachwezi bano be bali emabega ga Kyagulanyi semisambwa si mitembo ya muliko bachwezi lwaki nkugamba nti bachwezi tugenda kipuruvingira wankugambye nafunye okulabisibwa nze nganze omuntu kati tulina kivuga paka gye kigenda okuggwera era emikolo gino abachwezi immwe mulina okukulembera emikolo egy'okutereeza Uganda eyo nga Museveni agudde okitegeera njagala twawo omukyala gwalina yamujja mu region ki tuyinza okugamba kale omukyala Munyarwanda oba ki ekyo si kyekikulu ne region ki gye yamujjamu region y'abachwezi era always ono omukyala ono abadde stronghold mu defense ya His Excellency Kyagulanyi especially abadde nga bamugamba nti omusajja ono musosoze mawanga ababuuza omukyala namujjawa it was not a coincidence Kyagulanyi okumitinga Babi bachwezi mbagambye be bali ku revenge be bakulembedde revenge mu spirit world kubanga be yasooka okulumbagana Museveni abachwezi be yasooka okulumbagana nga tanalumba kusaanyaawo mbuga ya Bemba Musota nga tanasaanyaawo Bujagali yasooka kusaanyaawo bugabe bwa Nkole kitegeeza the first wandering spirit was the bachwezi naye nabagamba entalo z'emyoyo zino zo tezipakukira tebalukera ku macha bakutegekera ekintu kitegeeza nti protection yonna yonna His Excellency Kyagulanyi gy'abadde aliko ebadde muweebwa bachwezi yonna okumukweka n'abasemberera n'abeerako kyali waabwe byonna bibadde bikolebwa bachwezi naye nga bamusembereza abatuufu okulwanagana naye abachwezi bano kakati tujje Kyagulanyi watandika revolution ani gwe yateesa naye mu revolution eno yateesa na Lewis Lubongoya kansole Lewis Lubongoya mu biito kugambye ababiito bano lineage yaabwe y'abachwezi era eyo naye badde tuulu nene nnyo nga bamusibako ekintu kye bayita musosoze mu mawanga tribalism emuyambyeko okuwangula olutalo olwo kitegeeza nti abachwezi bano bamutegekera empasa ye ne bamutegekera engeri omuntu gwagenda okutandika ne revolution naye tumulaba nti lineage gyavaamu era erina akakwate ku bachwezi okitegeera ekintu kino so Museveni tasobola kuwangula bachwezi kuziri video zaffe emabega zetukoze zetwakolanga ebyokusaaga naye ng'ensonga eri serious ekulaga nti nno Museveni tasobola kuwangula misambwa gino egy'abachwezi tasobola kulwanagana n'abachwezi era Museveni ono bujja okweyita omuchwezi ng'akimanyi nti obugabe bwa Nkole yabusaanyaawo ye ne yeeyita omuchwezi nti abanyankole bano abava mu lubu lwa Ruhinda basobola okukola ki okumuvuunamira n'ababiito naye nakugambye ababiito bano era ne mu Buganda gye bali naye tuba tunuddawo mu area ya Kookyaawo webali ne mu Bwakabaka mwennyini mwebali kubanga olunyiriri lwa Kato Kintu batugamba luveeyo Kato Kintu ye muto wa Isingoma Lukidi Mpuga era yo we bamala okuwamba wamala Ruhinda n'adduka afominga Nkole ye proceedings najja n'asanga omulembe omuwawa n'atandika Obuganda okitegeera kitegeeza nti omwana wa Buganda onazze ava mu lunyiriri lw'abachwezi naye nga alina endagaano ne Bemba Musota ne bannamboole atazze yalina okulembera olutalo luno kubanga ekintu kino naye mabega
je kiri kitya nti Buganda yereeta saddaaka abakulembera entabalo zino babeera Baganda lwaki tujje ku lw'abazungu otawo lw'abazungu Ssekabaka Mwanga yalukulembera wadde nti Kabalega rebellion yokayoka emu gye bayita Nyangire rebellion eyali mu Bunyolo ate yatandikibwa Kabalega the great Kabalega omubiito Lewis Libongo ya mwava okitege olunyiriro Lewis Libongo ya mwava omubiito oyo yatandika rebellion ku bazungu naye ate rebellion eno ne Ssekabaka Mwanga akola kijiko era okuwamba Ssekabaka Mwanga bamutwale ku Cyclist Island gwe basooka okutwala then later along kubanga waliwo akakwata akaliwo nti Ssekabaka Mwanga yali alina okusindika amagye kagende kasinkane Kabalega wabu nyolo balwanyisa abazungu bano era olukolo lwe baalugwamu nga bayitira mu bakatikkiro ba Buganda Stanley Mugwanya Yekoni yaziraba muzaali ne Sir Apollo Kaggwa basobola okuwamba Ssekabaka Mwanga ne bamutwala ku Cyclist Island ne bamusibira eyo olukwe luno ne lukola ki ne lugaana okutuukirya era later along ne Ssekabaka ne Kabalega omukama Kabalega naye bamuwamba ne bamugatta ku Cyclist Island ye Ssekabaka Mwanga gye yakola ki gye yafiira nga bamaze okukola alliance wakati wa Bunyoro ne Buganda bagatta amagye balwanyisa abazungu eyo yali saddaaka yasooka mu lutalo then namba kino zino saddaaka zino gundi saddaaka zino zikulaga nti kikulaga lwaki abachwezi bano ate balonda mu chwezi bali balina kujja eno Bwakabaka bwa Buganda balonda omuntu okuva mu Buganda kubanga nakugambye endagaano eno gye bakoleriwo n'emisambwa eri wakati eri mu Buganda mukka ensonga lwaki kikulaga nti abachwezi bano ate bali balina kujja mu Buganda bano n'omwana wa Buganda atakulembera olutabaalo olw'abachwezi naye ng'olaba nti abantu bonna bamwetoolodde mu lutabaalo luno bati balina akakwate ku bachwezi kugambye Babiyitunga omukyala gwe yawasa alina connection ku bachwezi mu Western Uganda gyava omuntu gwe yasooka okusisinkana nga atandika ekintu kino Lewis Libongo ya Mubiito alina akakwate ku bachwezi njagala otunule wano tulinawo Omuhinda gwe bayita Katana waali ebyo nabyo nabikunnyonnyola gwe mu Uganda n'otegeera nti abachwezi si basanyufu ne Museveni ate tasobola kubawangula kuba bannannyini Uganda eyo nakugambye Uganda eyo yagaziibwa ku mulembe gwa Ndahura then tugende kugwa Ssekabaka Muteesa owokubiri era still bali balwanyisa bazungu alliance eno nga Banyoro tebannagijjamu yasooka kubeera wakati w'Abaganda n'Abasoga Bemba Musota Namboole n'abalala then ne Bujagaali owa Busoga PUPU egattamu ebulira mu KY okitegeera ebulira mu KY ekintu kino kyali successful olw'ensonga endagaano eno yali era yakwawulako Bwakabaka kuba Buganda yali eyimiridde yokka n'eringa eyimiridde yokka naye ate endagaano ya Ndahura yagatta Uganda yonna then kingdom zino ziryoka zifuna independence kitegeeza nti bwe tuba twagala federalism tulina kusooka kulowooza kuki ku ndagaano ya Ndahura okitegeera ekintu ekyo so wano ka episode ke tutandiseeko tugenda kwogera ku lugendo lwa His Excellency Kyagulanyi mu spirit world okwongera okutuprovinga nti okuboganekerwa kenafunye ate kutuufu era netumanya nti omusambo guli emabega guno abachwezi bakulembedde olutabaalo mu spiritual of which Museveni kigenda kumubeerera kizibu baba nti bachwezi kigenda kumubeerera kizibu okulwanyiswa abachwezi bano mujjukire balumba Tanzania ne bakuba nga bayitira mu Ndahura balumba Kenya ne bakuba balumba Rwanda ne bakuba ne balumba Burundi ne bakuba okugaziya Buganda eno okugaziya Uganda eyawamu Obwakabaka buno kuwamala ne bukola ne bweyawula so tusisinkane enkya mu episode eno ey'abachwezi tukomyewo mu kulikeyo mu holiday eya Nalukoola tukomyewo mu spiritual revolution episode endala naye leero ebintu biralamu si bye biringa ebyaffe bye tubaddemu waluli tubadde tugezaako kulaba Museveni ono yakyankalanya atya spirit world yagikyankalanya atya naye munnange gitwate gye biggweredde ng'ensonga eri tu serious kitegeeza nti tetugenda giyimiriza kati tulina ogitambuza paka weggwa okitegeera kiri tu serious kati lwaki nkugamba nti kiri tu serious manyi otandika ekintu ng'olowooza nti gwakitandise nga gwe kuntegeerayo naye nga si bwe kiri waliwo ekintu ekikusindiikiriza okutandika ekintu ekyo otunuulya akawunti eno ya 2023 simanyi lwaki nagiggulawo n'engireka ng'eri dormant nange sitegeera ate nga ku ssaawa eno tubanga tugenda kutandika okugifunamu omugaso then namba 2 gye tubeeredde mu holiday yenfunira okubonekerwa oba okulabisibwa nga ndi mu Western Uganda naye tubeera mu Western Uganda omanye ekiri mu Western Uganda bachwezi yes era kino twagasse dots we nagasse dots z'ekirooto ekyo nindaba maybe nabadde nina okumanya omusambo omutuufu oguli emabega ga Museveni guno then abahinda bankole n'ababiito
yes ababiyito kuba mwe muri mu blood line eyo zino video zibakwatakira zengendo tandika okukola okuva kati wakati wategedde ani ali emabega ga revenge ene ani yagikulembera revenge ene abachwezi be bagikulembera ebyo Museveni byeyita nti muchwezi Museveni alimba abachwezi bamuyigga nkiddemu abachwezi bayiga Museveni era tugenda kuyimirya accounts nya nga zonna nazijje mu zino ekiroto kino ewe natuddawo n'embiraba nga ndabira ddala kyekya abachwezi nabadde nina genda mu Western Uganda si mu Buganda ewaffe gye banzaala okitegeera ekintu ekyo abachwezi be bali mu kuwolera ku Museveni lwaki njagala mujjukire okujja kwa Museveni kuno abachwezi tebamukkiriza obugabe bwa Nkole bwamu rejectinga tebwamuwa support era ne yasimba okuwa MP bwawagirani Sam Kahamba kuteesa tebwawagira Museveni era ne mu nsiko abachwezi obugabe bwa Nkole tebwakkiriziganya na Museveni ensonga lwaki olutawo yalulwanira mu Buganda era Museveni ono amala okuwamba obugabe bwe yasooka okusaanyawo obwo bwakabaka spirit world bwali bwa abachwezi Ankole kingdom yasaanyawo bwakabaka obugabe bwa Nkole Museveni yabusaanyawo okitegeera nga yeebuzaabuza akamafurejinga okitegeera ekintu ekyo wasaanyawo obugabe naye nabagambye obugabe buno bwali bwa Ruhinda ye yatandika obugabe buno Ruhinda muchwezi okitegeera ekintu kino naye ate tulaba nti n'ababiito bano ensonga eno ebakwatako lwaki ababiito bano abava mu Isingoma Lukidi Mpuga ne Kato Kintu nabo baana ba muchwezi balinawo kakakwate wakati wandakula ne taata wa Isingoma Lukidi Mpuga weekali okitegeera era batugamba Museveni olumala okuwamba bwati yasaanyawo obugabe bwa Nkole Museveni yasaanyawo embuga z'abachwezi yazisaanyawo era the first wandering spirit nga Museveni ono amaze okuwamba Entebbe bali bachwezi abachwezi bano be bali emabega ga Kyagulanyi semisambwa si mitembo ya muliko bachwezi lwaki nkugamba nti bachwezi tugenda kiprovingira wankugambye nafunye okulabisibwa nze nganze omuntu kati tulina kivuga paka gye kigenda okuggwera era emikolo gino abachwezi immwe mulina okukulembera emikolo egy'okutereeza Uganda eyo nga Museveni agudde okitegeera njagala twawo omukyala gwalina yamujja mu region ki tuyinza okugamba kale omukyala Munyarwanda oba ki ekyo si kyekikulu ne region ki gye yamujjamu region y'abachwezi era always ono omukyala ono abadde stronghold mu defense ya His Excellency Kyagulanyi especially babadde nga bamugamba nti omusajja ono musosoze mu mawanga ababuuza omukyala namujjawa it was not a coincidence Kyagulanyi okumiitinga Babi bachwezi mbagambye be bali ku revenge be bakulembedde revenge mu spirit world kubanga be yasooka okulumbagana Museveni abachwezi be yasooka okulumbagana nga tanalumba kusaanyawo mbuga ya Bemba Musota nga tanasaanyawo Bujagali yasooka kusaanyawo bugabe bwa Nkole kitegeeza the first wandering spirit was the bachwezi naye nabagamba entalo z'emyoyo zino zo tezipakukira tebalukeera ku macha bakutegekera ekintu kitegeeza nti protection yonna yonna His Excellency Kyagulanyi gy'abadde aliko ebadde muweebwa bachwezi yonna okumukweka n'abasemberera n'abeerako kyali waabwe byonna bibadde bikolebwa bachwezi naye nga bamusembereza abatuufu okulwanagana naye abachwezi bano kakati tujje Kyagulanyi watandika revolution ani gwe yateesa naye mu revolution eno yateesa na Lewis Lubongoya Kansolo Lewis Lubongoya mu biito kugambye ababiito bano lineage yaabwe y'abachwezi era eyo naye badde tuulu nene nnyo nga bamusibako ekintu kye bayita musosoze mu mawanga tribalism emuyambyeko okuwangula olutalo olwo kitegeeza nti abachwezi bano bamutegekera empasaye ne bamutegekera engeri omuntu gwagenda okutandika ne revolution naye tumulaba nti lineage gyavaamu era erina akakwate ku bachwezi okitegeera ekintu kino so Museveni tasobola kuwangula bachwezi kuziri video zaffe emabega zetukoze zetwakolanga ebyokusaaga naye ng'ensonga eri serious ekulaga nti nno Museveni tasobola kuwangula misambwa gino egy'abachwezi tasobola kulwanagana n'abachwezi era Museveni ono bujja okweyita omuchwezi ng'akimanyi nti obugabe bwa Nkole yabusaanyawo ye ne yeeyita omuchwezi nti Abanyankole bano abava mu lubu lwa Ruhinda basobole okukola ki okumuvuunamira n'ababiito naye nakugambye ababiito bano era ne mu Buganda gye bali ne tuba tunuddawo mu area ya Kocha weebali ne mu Bwakabaka mwennyini mwebali kubanga olunyiriri lwa Kato Kintu batugamba luveeyo Kato Kintu ye muto wa Isingoma Lukidi Mpuga era yo we bamala okuwamba wamala Ruhinda nadduka afominga Nkole ye proceedings najja n'asanga omulembe omuwawa n'atandika Obuganda
okitegeera kitegeeza nti omwana wa Buganda onazze ava mu lunyiriri lw'abachwezi naye nga alina endagaano ne Bemba Musota ne bannamboole atazze yalina okulembera olutabaalo luno kubanga ekintu kino naye mabega gye kiri kitya nti Buganda yereeta saddaaka abakulembera entabaalo zino babeera Baganda lwaki tujje ku lw'abazungu olutalo lw'abazungu Ssekabaka Mwanga yalukulembera wadde nti Kabalega rebellion yokayoka emu gye bayita Nyangire rebellion eyali mu Bunyolo ate yatandikibwa Kabalega the great Kabalega omubiito Lewis Libongo ya mwava okitegeera olunyiriri olwo Lewis Libongo ya mwava omubiito oyo yatandika rebellion ku bazungu naye ate rebellion eno ne Ssekabaka Mwanga yakola kyagiko era okuwamba Ssekabaka Mwanga bamutwale ku Cyclist Island gwe basooka okutwala then later along kubanga waliwo akakwata akaliwo nti Ssekabaka Mwanga yali alina okusindika amagye kagende kasinkane Kabalega Bunyolo balwanyisa abazungu bano era olukolo lwe baalugwamu nga bayitira mu bakatikkiro ba Buganda Stanislas Mugwanya Yekoni yaziraba muzaali ne Sir Apollo Kaggwa basobola okuwamba Ssekabaka Mwanga ne bamutwala ku Cyclist Island ne bamusibira eyo olukwe luno ne lukola ki ne lugaana okutuukirya era later along ne Ssekabaka ne Kabalega omukama Kabalega naye bamuwamba ne bamugatta ku Cyclist Island ye Ssekabaka Mwanga gye yakola ki gye yafiira nga bamaze okukola alliance wakati wa Bunyolo ne Buganda bagatte amagye balwanyisa abazungu eyo yali saddaaka yasooka mu lutalo then namba zino saddaaka zino gundi saddaaka zino zikulaga nti kikulaga lwaki abachwezi bano ate balonda muchwezi bali balina kujja eno Bwakabaka bwa Buganda balonda omuntu okuva mu Buganda kubanga nakugambye endagaano eno gye bakoleriwo n'emisambwa eri wakati eri mu Buganda mwokka ensonga lwaki kikulaga nti abachwezi bano ate bali balina kujja mu Buganda bano n'omwana wa Buganda ate akulembera olutabaalo olw'abachwezi naye ng'olaba nti abantu bonna bamwetoolodde mu lutabaalo luno baki balina akakwate ku bachwezi kugambye Babiyitunga omukyala gwe yawasa alina connection ku bachwezi mu Western Uganda gyava omuntu gwe yasooka okusinkana nga atandika ekintu kino Lewis Lubongo ya mubiito alina akakwate ku bachwezi